Kuba wansi ne waggulu baka watusere ku saluni watusere ku saluni abalimu n'abagamba muveemu kubanga yaya alaze ntana buzibu na muntu wa bulijjo era abantu babaddewo ng'agakuba lutuse mu saluni n'alisaamu neyekuba n'atuula nekibu. Sasa abadde nga embundu agitunuza waggulu olumaze okutunuza embundu waggulu n'abagamba mwena mufulume sibalinaako buzibu sirina gwe njagala okulumya kati n'akwata embundu n'agitunuza wano neyeekuba erisooka neyeekuba eryokubiri n'atuula bulungi mu ntebe n'afiira omwo. Omukazi we ali lubuto, abaana tebasoma babamye ripooti tebamusasula abanja ssente nnyingi ng'era agamba mwe munviira aba bulijjo sibalinaako buzibu n'ayingira mu saaluuni neyeesuutinga n'afa. Saabirabye jazi nabadde wansi ne mpulira saawundi naye ng'omuntu otamanyi masasa tatadiwulira mbadde manyi Basubalu ziyitaano zigenda zikuba jasi bwe kityo naye nga sitegedde fuluma wakangenda ku mulimu omusirikale n'atambula ng'aveere wa minisita nga dasaide eno gye tuli ng'ajja kuba amasasi mu bbanga. Kyemukisa omulungi abantu abadde ebbaluwa okuba abadde badduka tagezaako kubaataakinga so bw'atuuse wali ku kipande kya Jubilee Medical Center n'akomawo wano ku saaluuni n'abadde mu saaluuni bagezaako okuggalawo oluggi ne badduka n'abaleka n'atuula mu ntebe neyeekuba essasi. Kitiisa kufa abakulembeze kitiisa nnyo kubanga emirimu gye tukola abamu toyinza kugikora nga tolina security tolina bodyguards ate tetumanyi kubanga Honorable Engola bulijjo mbadde naye badde mukwano gwange tubadde naye ku paramenti abaserukale be nga baseka naye nga batambula naye w'amagye abadde nabo kumala obudde bungi so nze ndowooza kino eyinza kubanga mental issue omuntu nga waliwo ekintu mu mutwe nga kye kimutawaanya oluusi nga tutwala obudde nga tetukitegedde. Sirowooza kino nti Honorable Engola y'omu ku bantu ababadde nga tebatreatinga bodyguards be bulungi no mbadde naye kumala akadde tubadde tukola wamu tumanyi experience gyalina mu kuhandolinga abaserukale sigirina nze ndi civilian ye alina experience y'amaanyi so ekimutuuseko kiyinza kutuuka ku buli omu kuffe abali mu positions zino naye ekikulu kyakulaba nti ffe nga gavumenti tukitunulemu tutegeere obuzibu buliwa. Ndowooza leadership ya security agencies ejja kukitegeera bulungi naye nze ndowooza eyinza kubanga ye mental issue nga teva ku conduct ya principal naye nga mental issue eyinza naffe bulijjo tujja mu office ng'owungawunga ng'ebintu ebiva awalala nga bi-affecting emirimu gyo so nagwo guno omulimo nga bw'olaba bwengenda mu office n'enkola omulimo gwange so naye kitulumye nnyo ngabo.